This is from Pantilla in the day, Olunaku olwaleero basimbudde era nga munange omubiri gw'omugenzi Asia gutwaliddwa e Kaliisizo gy'agenda okuba ng'ate agalamizibwa ku bijja by'abajjajjabe. Nkwanirizaako gwe omulungi yeekumire ku PJ The News ankaabwe nti oninkubazaako gyonna gy'otussaako engalo gy'osinza okuba ng'ate okakalabya kansulenti oli maliraada sana. Okufa kwa Asia kwaleseewo ebigambo bingi ebyayogeddwa ng'era bulijjo era ng'ebimu ku byo kwe kuba ng'ate abamu banenya omukulu amanyiddwa nga SB4 okubanga takoze kimala okubanga abadde akozesa Asia n'abalala okubalyamu ensimbi mwabaddemu okutegeeza nti mama fina yasaddaase kwegamba buli omu yayogedde kyawulira nti kyakola ki kyayagala naye ng'omukyala amanyiddwa nga mama fina yavudde n'agenda maaso okubanga ate adifendinga SB4 mu nsonga eno era n'ategeeza abo bonna abamukukkulumira okuba nti takoze kimala bandibadde babivaako kubanga aplayinze paati nene nnyo mu nsonga eno ate nga talina luganda lwonna ku bantu bano bagenda maaso okubanga ate ayimusa mukadde ke kamu omukyalo ne yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti abantu bangi abali aweka mwokya omuli n'abagagga mu kitundu awo abamanyiddwa naye ng'ate mwanattu tebasobodde kukwata ku bulamu bw'abantu nga ba Asia ekyo ne kyaviriddeko abaana okutegeera nti yandibanga ayogera ku Bobi Wine era nga bagenze maaso okubanga ate bamutwala saketi ku mukutu ogwa TikTok ne bamutegeeza nti lwaki ebintu bino tobijjaamu byabufuzi nga bw'omanyi batiimu Kyagulanye bamukozeko bubi nnyo nnyini ddala wali eri ku mukutu ogwa TikTok. Yo mukyala amanyiddwa nga Sheila Gashumba bw'atyo naye yavudde n'agenda maaso okubanga ate ateekayo eddoboozi lye n'ategeeza nti banange omuntu tumuwenga credit wekigwanidde mama fina asaana okubanga ate yeebazibwa kubanga ayambye abantu bangi n'agamba amazima matuufu gali nti nze okutegeera Asia namutegerera kwani namutegeera ku mama fina ku TikTok olw'okuba nti munange yakola ki yavaayo okumuwa obuyambi n'agamba era emabega kaawo nzijukira mama fina nga ayamba Aisha Nabukera gwe baayokya yes n'agamba nti kakati omuntu afaanako bw'atyo asaana kubanga akola ki asiimibwa so si kubanga ate akonjerwa. Ebigezo by'abayizi abatula ekibiina ekyomusanvu bwe bityo byakomyewo olunaku olw'eggulo era nga bangi balabiddwako nga bagenda maaso okubanga ate bajaguza batugamba nti abayizi emitwalo 83256 be bayizi abeewandisa okubanga ate batula ebigezo bino era nga abayizi emitwalo 71472 be bayizi abasobodde okubanga ate bayita ebigezo omwaka 2022 wabulanga ku bano abayizi abawerako ddala emitwalo 11,417 be bayitidde mu ddaala erisooka gwe kyewandiisenga okufuna first grade okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Dan Odonga ategeezezza nti wano wabaddewo okweyongeramu ku lyanyi okusinziira nti omwaka oguwedde ogwa 2021 abayizi abawerako ddala emitwalo 65,990 mu 10 be basobola okubanga ate bayita compared to bano ab'omwaka guno abayise emitwalo 71,472 so bwekyo bwe kimiridde omuntu amanyiddwa nga Felista the Superstar bw'atyo yakikwasaganyiza ne aggregate 13 era nga munange lyabadde essanyu jjerere jjukira nti omukyalo ono yaweebwa kye bayita basale ne fresh kid ku ssomero lya Sudiru yasa naye nga munange bangi bavuddeyo okulaga nti essanyu libabuganye era nga n'omukulu amanyiddwa nga Kabako muwala we naye bw'atyo yasobodde okubanga ate afuna 12 okitegeera yayitidde mu ddaala erisooka era ng'essanyu lyaleese mu maka gano tolibala. N'abasibe nabo bwe batyo tebalutumidde mwana munange batugamba nti abasibe 68 bagenda maaso okubanga ate beewandisa okutuula ebigezo bino ebya PLE omwaka oguwedde wabulanga abasibe 63 basobola okubanga ate babikola 5 baali bateereddwa ebibuzo ebyatuukira wabulanga batugamba nti ku bano abasibe 5 bayitidde mu ddaala erisooka so nga ate abasibe 34 bayitidde mu ddaala eryokubiri abasibe 9 ne bayitira mu ddaala eryokusatu abasibe 7 ne bayitira mu ddaala eryokuna okitegeera so nabo bwe batyo beefubyeko nnyo nga bw'okiwulira okulaba nti beenyigira mu bigezo bino so nga ate olunaku olw'eggulo waliwo omukyala yazirikidde ku bigere by'omutegesi w'ebivulu amanyiddwa nga Abe Musinguzi gwe gumanyi nga Abitex Promotions awo ejjinja ku City
hall. Yes, oluvannyuma lw'okubanga ate munnange ategeeza omukyalo ono nti agenda kubanga amuwa omukono munnange amuwe kye bayita bizinesi amufunire nawo okusula omukyala ndozadde takikkiriza bw'atyo kwe kuzirika olw'essanyu eringi. Gye buvuddeko awo tujjukira bulungi nnyo omukyala amanyiddwa nga Honorable Namuganza nga bamukwata ku nkoona yes okubanga ate bamugyamu kifo kye yalimu as a state minister owa lands ne baba nga ate bamuzza ku mabbali naye nga bo abakozi ab'enjawulo ku TV ez'enjawulo bagenda maaso okubanga ate boogera ku nsonga eno era nga mwe mulina omukulu amanyiddwa nga Muyanga owa TV emanyiddwa nga Baba FM ono yagenda maaso okubanga ate ategeeza nti kaakati kanneebaze Parliament okubanga egobye Namuganza kansubire nti ebizibu byabwe oba ebizibu bya Uganda kaakati biri solved kansubire nti amalwaliro mu ddagala kati gagenda kutuuka ke bagobye Namuganza enguudo zigenda kulongooka amasomero gagenda kudda mu nteeko buli kimu kidde mu nteeko anti ekizibu kyabwe ekinene kibadde Namuganza kati kivuddewo katusubire nti buli kimu kijja kubeera malidadi sana. Kino nno kyaviiriddeko omukulu n'okubanga ate munange ne ttiimu ye bagobwamu kaawo ku Baba FM ne baba suspendinga nga bagamba nti bagenze mu maaso okubanga ate balengeza Paalamenti yaki y'eggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero bibadde bikujjuko mu kibuga nga MK project zigenda maaso okubanga ate ziyisibwamu era nga bano bategeezezza nga batandise okubanga ate bagulawo yafeses ez'enjawulo era nga bagenda zigulawo mu districts ez'enjawulo. Bategeezezza nti ku offices zaabwe bagenda kubanga ate munange bagaba loans bazze kugoba bwavu bazze kulwanyisa bwavu era nga bagamba nti bagenda kubanga bagaba ne boda okitegeera eza looni naye nga jjukira nti mu kibuga Kampala boda zigenda maaso okubanga ate zikwatibwa zikende nga baga nti zisusso kamala kyokka ate ono yagamba nti agenda kubanga akola ki agaba boda eri abo abavubuka abatalina mirimu bazze kulwanyisa bwavu na kumenyawo bbula lya mirimu mu ggwanga lya Uganda nti gwe wenna oba ogwa mu kibiina ki oba ogwa mu kibiina ki bonna abaweetaaze looni oli waddembe okubanga ate ogenda ku yafeses zaabwe za MK we ngamba bwe ntyo okitegeera bulungi nnyo nnyini ddala obeere ng'ate weefunira mbulooni. Gye buvuddeko awo abaana bangi bazze beemulugunya ku Speed Express olw'enkola yaayo era nga bangi abali Dubai bagamba nti baba banja ensimbi mu didi era nga baagala ensimbi zaabwe kubanga munange kye baagala kwe kubeera nga ate beefunire bulimu visa zaggwako babakwatako ssente zaabwe. Kakati no wano wavudde Lumiramwoyo eyagenze mu maaso okubanga ate abasalako ku offices zaabwe n'abategeeza nti ye ajja kubalabisa kama mbaya ne mbaya. Mbyogeredde tugenda muteekayo n'oyo ngenda mulabisa mbwamwe mubba abantu nze njagala muyite poliisi ndi muyita poliisi nti nsiba abantu obasaba sente zammwe bali mukuteera tewali byakuŋŋamba ayogera naye ayogera mu kamera kubanga nera gwe wabba sente zange kubanga gwe boosi mumpa sente zange naba akakadde kankamuwa emitwalo 2 munkolere visa ngenda kuza omwezi 12 temunsiriwaza mwena mwaliwo mwe muli bakozi dozo balaba ababbi tugenda balabisa teri byakugira wenna ngenda bakwata mbalabisi naye abazimba tengenda bateekayo ku kitimba asibala bantu wonna abakozi babbi. Mu bufu bwe bumu gwo omuyiggo gweyongedde ogw'okuyigga omukulu amanyiddwa nga Waswa Emma fero YouTuber nga bagamba nti ono yafera abankuba kyeyo oba abaagala ogenda okukuba ekyeyo abawererako ddala 105 era nga bano bamubanja okuviira ddala ku passport ne ssente enkalu. So nno bongedde okumukoowoola nga bagamba nti munnange yonna gy'oli oba yonna gy'osirikidde bagamba bakwetaaga obaddize ebyabwe. Story y'omu Philippine eyattiddwa omuwarabu ow'emyaka 17 abasinga obungi nsuubira mwagitegeddeko era mwagiwuliddeko wabula ngono famire ye yagenze mu maaso okubanga ate eyongera okulemera ku nsonga eno ng'egamba nti eyagala bwenkanya wadde nga famire y'omulenzi eyagenze maaso okukola ekikolwa eky'obutemu yabadde egamba nti babaliyirira ensimbi wabula famire y'omuwala n'egaana era nga munange ba government officials ab'enjawulo beesitudde okuva mu ggwanga erya Philippine okubanga ate munange beeso
ga munsi y'omuwarabu nga bagamba nti baagala bwenkanya ekintu ekyaletedde bannayuganda bangi okugamba nti naffe munange twagala okuba nga ate tulwanirirwako nga abafiripayini bwe balwaniridde owaabwe okitegeera bakadama bangi bafiiridde mu ntata bakadama bangi battiddwa bakama baabwe naye nga munange yo gavumenti yaffe ekanya kwaniriza mirambo naye nga mpaawo kikola ki kikolebwa wadde okwesituloga nti munange kababuuza omuntu ono afudde atya omuntu ono agenza atya so batyo ne bagenda maaso okuba nga ate bakoowola eddoboozi ery'omumwanguka nga bagamba ku bakulu abali mu palamenti okuba nga ate babayamba ku nsonga eno naye nga ate mukadde kamu n'abagenze maaso okuba nga ate bakukkuluma nga bagamba bannaabwe abali ku TikTok nti tebakoze kimala ku sharinga videos ez'abaana baba bafiiridde e Saudi baba babonaabonera e Saudi omukulu amanyiddwa nga Kisitu Kiseka Kiseka yagenze maaso okuba nga ate abanukula bwate bannange ku ky'abannayuganda abafiira mu mawanga g'abawalabu mpulidde yanenya bannayuganda nti tebapostinga bannaabwe nga bannaabwe bafudde mukwane olinga atamanyi social media olinga eyakagijjako gwaludde ku social media wano ebintu bibaddewo ng'abantu bapostinga bannaabwe abafudde naye kyatuuka ekiseera nga newe bafa tewali kyakkolawo tewali kye bakolawo kyetaaga n'opostinga ng'olina ab'okuzuukusa naye kati ba Museveni obazuukuse balina kye bagenda okukolera batuleetera okulowooza nti munnayuganda bw'afiira mwezi ensi bo tebalina kyakkolawo munnayuganda bw'afeesinga obutali bwenkanya mwezi ensi batuleetera olowooza nti bo tebalina kyakkolawo naye nkubuulira ziri ensi zirina amateeka senga oba ogoberedde amateeka gaazo bulungi osobola okufuna obwenkanya naye olw'okuba mu nsi zonna okugoberera emisango ng'egyo weetaaga ssente weetaaga obusobozi kati sawa zino ovudde e Uganda sister we yafudde toyina ssente ogenda teekamu ssente okufuna tiketi y'ennyonyi genda mwezi ensi weetaaga visa bya ssente otuuseeyo olina okupangisa looya olina okupangisa woosula olina okukola ki okisegeera olaba expenses ezo ebyo ebintu bituuka ng'alina obusobozi yekka ye gavumenti naye gavumenti gye muwa omusolo bakola bwe bati olurisiivinga ssente z'abawi b'omusolo balina abaana baabwe ng'awa mwana we ssente ng'agenda mu Amerika yeerira ssente ng'awa mwana we ssente ng'agenda kweyagala ng'akwata ssente yeegulira bizimbe ng'akwata ssente yeesanyusa yeegulira mataka yeeyongeza kuba mugagga nga baleeta zimpenkoni okweyongera okitegeera naye ng'ezo ssente senga oba ozikwata nga zigenda ku kkoozi entuufu abaddugavu oba bannayuganda senga twafuna dde obwenkanya mwezi ensi naye olw'okuba obusobozi bwe tulina bwa ssente ate kirina obusobozi ye gavumenti gye tuwa ssente ate gavumenti terina kyetukola ki kyetufaako bali bafuuka basebbutobuto binsangi bibeera mu kulya buli kye babuwadde tebayinaawo bali bafuuka bamiwumbo ne bw'oyogera otya ne bw'okola otya ne bw'opostinga otya nkubulira tewali kye bagenda kukola kubanga bagenda olaba nga kyetaagisaamu ssente embase zammwe ez'e Uganda bali dormant biri bifaananyi bali baba wakuliira babagamba gwe genda oliire wali gwe naawe genda oliire wali gwe naawe genda oliire wali nze neewuunya omuntu okwebaza omuntu wa gavumenti nti webale kutukolera oyo aba servant oyo aba muweereza obuweereza mwe bakamaabe mwe mumusasula kyogamba akolera bwerere tafuna musaala n'ogamba nti neebaza member of parliament bwati kubanga member of parliament kyakola misaala gyammwe mubawa ssente nnyingi nnyo n'okusinga bw'olowooza beewa obusiimo mu ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo kati omwebaze mbukulu okuba bazimbye oluguudo twebaza gundi kubanga batuzimbidde oluguudo azimbye kuzize ye mukyala w'omukulu Dr. Jose Chameleone Daniela yaguddewo engeri y'olutalo n'omukyala amanyiddwa nga Bettina era nga entabo yavudde ku kuba nga ate Bettina agenda n'akola tweet egamba nti mpulira nga njagala genda Europe nkole shopping muli mpulira nga kyenjagala omwana n'amwanukula n'amudamu n'amugaa nti mukwano ziri ensinga zisosola olaba basosola mukazi mutabani wa Queen gwe yawasa olwo gwe webbi neddugavu I suggest ogende mu wino oba mukaja ojja kubanga ate ofuna emirembe Daniela nagenda maaso okubanga ate akwata caption eno nagisalamu nagireactingirako ne emojis ezikola ki ezisekanga akifindings okubeera fane ekintu ekitaasanyisiza mukyala amanyiddwa nga Bettina era ngono yavuddeyo bw'ati nagenda maaso okubanga ate amugamba nti ekitiibwa kyonna kyembadde nina gy'oli mpulira nga kiweddewo kyonna kyonna kiyise butaka kubanga nze kino sikiraba kubeera fane gwe muntu gwembadde
mbadde nsuubira okubanga ate munange ovumirira empisa bweziti ez'abantu abavuma bannaabwe oba abajolonga bannaabwe naye ate gwe alaga nti ojja nayo bibatujolongeddemu n'obiteeka ku page yo bafollowers bo basobola okubanga ate basekerako oba bakola ki banyumirwako, which is not good. Okubeera omuddugavu sizzangako omusango. Omukyalo oyo n'amulaga nti munange si musanyufu n'akamu n'akatono ddala, naye ng'ate mu bufuwe bumu Daniela yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate akoowola bannayuganda mwenna mugende mu ggwanga mujje, era nga yabawadde ensonga bbiri lwaki mulina okugenda mu ggwanga mujje. Yabagambye ekisokera ddala temugenda wulira nti muli cheated. Omwami we ayimba nti ye muyimbi era kye munaaba mugenderedde mujja kubanga ate musobola okifuna bulambalamba. N'abategeeze mu ekirala okuba nti ekivulu kino eyakitaddemu ensimbi mukyala, so bw'atyo n'agamba nti bwe munaagenda ne mukijjuza kijja kubanga kiraga nti abakyala tulina we tutuuse mu nsi, okitegeera nnaffe tetukyanyomwa nti omukyala akyayinza okubanga ate ategeka ekivulu ekinene bwe kiti ate abantu bagenda maaso okubanga ate bakola ki bakijjumbira. Ye omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan naye atambuliddeko mawulire g'olunaku olwaleero era nga bangi okusinziira ku kibala bye bagamba nti yandibanga oba oliawo afunyeemu obutakkaanya obukambwe ddala n'omukulu amanyiddwa nga Shakib oluvannyuma lw'okuba ate agenda ku mukutu gwe gwa Snapchat n'abako obubaka bw'ateekayo ku nsonga y'obulimba era ng'awandiise ebigambo awo okuliramu katono nnyo. Agambye nti abantu abamu tebakimanyi nti obutwa obukyasinze bwe bulimba, kubanga obulimba bugenda mu maaso okubanga ate buinfectinga n'okubanga ate bukaasinga relationship ebadde ensanyufu. Omuntu w'omulimba awulira nga akwetamiddwa, omuntu w'omulimba awulira nga mulwadde to the extent nti kuviira ddala muno mu lubuto awulira nga takyayinza nakuddamu kwesiga. Okitegeera buli ky'omugamba oba omuwendo wooza ey'okubiri akirowoozeeko nga takikiririzaawo, okitegeera. So agamba nti abantu bwe bati otuuka ekiseera nga tokyali comfortable nabo ababa bakulimbako nga mbutuufu olabira ddala butwa bwennyini buli obukambwe. Wabula oluvannyuma lw'okuwandiika ebintu bino ebiwererako ddala biraze nti ali heartbroken era ng'ataddewo awo sayine ey'omutima ogukoze ki ogusebengedde, era bw'atyo abaana ne bagenda maaso okubanga ate bamukonkuludingako nti yandibanga ayawukanye n'omukulu amanyiddwa nga Shakibu oba si ekyo nga waliwo embeera ezzeewo wakati waabwe eyinza okuviirako omukwano gwabwe okubanga ate gubulira ddala bwemmye. Bwe tuva omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan tuzze ku mukyala amanyiddwa nga Joan. Yes, Joan yono abangi bamumanyi nga Joy naye nga ye mukyala eyali mukyala wa Bindeeba gwe yali yaleka mu United States of America n'akomawo wano e Uganda n'agenda maaso okubanga ate apepeyamu n'omukyala amanyiddwa nga Precious Remmy ne bagenda maaso okubanga ate bakola emikolo egyakwajja. Kakati amawulire agaliwo gagamba nti omukulu ono Bindeeba bayawukana ne Precious Remmy mu November w'omwaka oguwedde era ng'ekyo nali nakikutegeezaako emabega kaawo. Kaakati batulaga nti amawulire gali confirmed bayawukana mu November w'omwaka oguwedde era bw'atyo n'aba ng'akwata ekkubo okuddayo mu United States of America era nga yazzeeyo ew'omukyalo ono mwennyini gwe yali yaleka mu America bagenda maaso okubanga ate bapepeya bupya era nga munange omukyala naye yayanirizza zadde mu bitiibwa era nga batugamba nti essaawa eno omukyala ali tu asuubira okubanga munange azaalira zadde omwana anaaba asookedde ddala mu bulamu bwabwe. Wabula ng'ate mukadde ke kamu batugamba nti Bindeeba ayinamuko ekirwadde kyaki kya diabetes. Yes, era ng'omukyalo ono nti buli lunaku kimukakatako okubanga ate aleka byakola n'abeera ng'atwalira Bindeeba eddagala ku mulimu gy'akakkalabiza era nga wakagenda okuva w'aba avudde okutuukira ddala eri gy'agenda kimutwalira essaawa nga nnamba n'ekitundu mu kkubo ng'atwala butwazi ddagala lya zaddi abeere ng'ate amirako embeera ekole ki ebeere mu nteeko. So gega amawulire agava mu nsonda eyo ey'omukyalo yamanyiddwa nga Precious Remmy nti bakola ki bamusuulawo dda. Abasajja tabatya gwe ntya naye ng'awo tuvuddewo tuzzeeko ku eyali MP w'e Rusheshe County mu Bududa District omukulu amanyiddwa nga Honorable Watenga Godfrey. Yes, ono munange bw'atyo asetinze bikodi oluvannyuma lw'okubanga ate munange akola kye bayita okwanjula era nga atutte abakazi babiri okuva mu maka ag'enjawulo omulundi gumu bw'atyo n'asasulayo kye bayita ki dowry. Emikolo gibadde mu maka ge wennyini era nga famire ziri zezisituse ezaabali ne zijja va ku bino nti ngenda kwanjula mwami wange ne mukulubbuka ne mugenda ewammwe nedda bano be bakulubbuse nga
bajewe. So awo wetuli esente byekola ate munage anyways bwekyo bwekitambudde family zombi zasobola okubanga ate zikanya ne babanga bawaayo abaana babwe mu bufumbo buno obw'omukulu ono. Ate yo mchala manyiddwa nga Juliet Zawedde ngono naye yegulidde erinnya onange naye bw'ati yagenze maaso kubanga ate akikola n'agamba oba idaya izaye n'ayiwamu olulenzi emmotoka. Okitegeera ekintu ekyo era nga bwekyo bwetunula munange naye ng'ate esaidi eno y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Haruna Kasolo yagenze maaso kubanga ate agamba nti nedda mukyala wange Dr. Aisha biyinzika ofumbye munange maama ekimala webale nnyo webalire ddala bw'atyo naye n'amuyiwamu Range Rover nga bw'ogirengera emikolo gy'abadde gy'amaanyi nnyo nnyini ddala. So ng'ate saidi eno ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Emeka owa KFM yagenze maaso kubanga ate ateeka ku mukyala we empeta kati bakubye ebirayiro biri supalubalula awo tubadde tubamanyidde kati tebakyaliwo naye nga omukyala ono guild president wali ku mobs okitegeera. So katubagalize obufumbo obulungi oba obutukuvu. So ng'ate saidi eno ye Doreen Kabarebe naye tebyamutambulidde bubi ono modo waffe atiro tukunamirako ebiseera ebimu munange naye bw'ati yagaye nti yabadde alina okudduka abasajja ab'e Uganda era nga munange emikolo gyagenze maaso kubanga ate gikwasaganyizibwa eyo mu United States of America. Empeta ne bagimuteekako era kati mukyala mufumbo awedde emirimu gw'abadde alinayo essuubi genda maaso kubanga ate ojjayo. Gana mawulire gagenda erimu abaana b'obuwala yassa ono ye Fortune nti Kyarikunda bagenze mu kooti munange omusango ne gumusingirayo era nga munange ntabwe yavudde ku kuba nti waliwo omwami eyamusomesa eyamuweerera n'amuteekamu ensimbi ze ng'asuubira okukola ki okumuwasa era nga bakkaanyiza wabula munange omuwala we yamaze okusoma bw'atyo ne yeefuula ng'aga nti ye tajja kumufumbirwa. Kakati no kooti yamutegeeza nti esasule emiliyoni 9.40 ez'e Uganda abere ngate aziddiza omwami oyo. So ngate esaidi eno ono yete yasobodde kubanga ate alutonda omukulu police officer manyiddwa nga Patrick Nyapara yagenze maaso kubanga ate amutuusaako ekikolwa kino eky'okumukalira amasasi 47 oluvannyuma lw'okubanga ate amuweera ku university emyaka 4 era nga gwaweerera ye Christine ate Christine n'agenda n'omusajja omulala. Omwami ono n'asalawo kubanga ate addukirako ku buko n'abaga nti bannaye nasomesa omwana ne tuteesa bulungi nti nina okubanga muwasa kati ate mulesaagere n'omuntu omulala family nega nti omwana waddembe okusala waani gwakola ki gwayagala musajja wattu ensimbi zataddemu emyaka 4 mirambirira nga bwezityo bwe zigenza olw'obusungu yakutte AK47 n'amukalirira amasasi 47 agamujje mu bulamu bw'ensi eno. So abaana ab'obuwala muyige okubanga ate bambi mwebereramu ne bakadde bammwe wadde ng'okyali muto oli waddembe okubanga oteekinga decision n'ogamba maama nti nedda ekyo ky'oŋŋamba okukola sijja kikola oba taata okitegeera kubanga gye biggwera byetoololera ku bulamu bwo. Ye omukulu amanyiddwa nga Henry yavuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate asinziira ku lulimba lw'omukulu amanyiddwa nga Apas olupya naga nti Apas byayimba ennaku zino takyabitegeera nti yali musajja w'amaanyi luli ng'ayimba music omulungi naye kati byafulumya amajjana wabula nga Apas yavuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate amwanukula n'amutegeeza nti munange lekera okuddira music wange n'omuteeka wansi wa microscope kyolina okumanya nze nnyimba music ebika eby'enjawulo era nga nkyayongera ddala okubanga ate nkuconfusinga ebyoyogera essaawa eno tebiina makulu. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Ziza Bafana avudde bw'atyo n'ayambalira eyaliko manager Roger Lubega n'agamba nti akoze kyamaanyi nnyo okubanga asasula abantu ab'enjawulo amativi ag'enjawulo amarediyo ag'enjawulo balekerawo okubanga ate bazanya music we ayagala kukola ki kumusuula okitegeera oyo manager gwe twogerako ye manager wa Spice Diana. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Martha Mukisa yalabikiddeko mu Galaxy FM ng'ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi wabula nga ajjukira nti olunaku olwaleero king of the mic lwabadde atesiteese okubanga ate agenda maaso okukola kyotambuza ekintu kye wabula nga onti yasobodde wadde omupostingako era n'ategeeza nti n'okuyimba ku show etajja kuyimba. Ensonga gye yawadde yagambye nti MC Kats teyasobodde kubanga ate akontactinga manager we so tajja mupostinga ne ku show ne kugundirize ku bivulu bye tajja kubanga ate ayimba. MC Kats n'ambuuza ekibuuzo nti kaakati nze wemba nkukuba wemba nteekayo music wo aplayinge mu bbaala enjawulo nsooka kukubira simu oba nsooka kukubira manager wonti nedda nti okay bwe mbakale sooka kukubira kale nange munange tukola ki tompostinga
Atenga bobana bawala Katereya ne Kando bavuddeyo ne bagenda maaso kubanga ate beemulugunyiza ba promoter nti bano tebagala kubawa wadde ataso bagala ba performingire bwerere singa balina bibatesetese nga bagamba they are still upcoming, so ba promoter okubanga ate babawa kubivulu bayimbeko babawa ka platform baba beera babawa omukisa enseso kubanga ate bategeera mu bufunze bagenda maaso kubanga ate bakola ki babayisaamu amaaso. Yo mukromanyiddwa nga Michael Rose yavuddeyo bw'atyo n'alagula naye nga yabategeezezza nti sitategeeza kubatiisatiisa naye okusinziira ye ku kyalaba agamba nti Yesu anaatera okudda era nga tuli mu nnaku zaffe ezisembayo okitegeera naye nga abaana bamutegeezezza nti ebyoyogera munange baabitugamba dda nga twakazaalibwa tulinze Yesu na guno gwaka. Olunaku lweggulo twali tujaguza omukromanyiddwa nga Gombe Fred okuvaawo mu Canal Winchester, Ohio, United States of America. Yes, era nga munagono gabadde mazaalibwa ge. Obubaka buno bwabadde buva eri mukyala we omulungi amwagala okuzaama mama w'abaana amanyiddwa nga Joy Mirembe. Erinnya nga bw'oliwulira nti Joy Mirembe Peace okitegeera. Yes, wamu n'abaana baabwe okuli Christine, Alfred, Genesis, Eric ne Elijah. Era nga munange bagamba nti bakwagala ebitenkanika bakwagaliza buwangazi webale kubagala webale kubalabirira webale kubafaako webale kubalaga kihabatina. Yes, katukwagaliza mazaalibwa amalungi Daddy Eric. So ngenda kubanga ate munange mbasiibulira wano naye nga ngenda basiibuza omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja nga kuno omukyala amanyiddwa nga Muna agamba nti ekimala kankuvume naye nga Muna alinga fifi naye ebyokuyomba byakola ki byayanga. Anyways nyongera okujjukiza nti RNP at your services we tulinyo kubanga ate munange tukutusako entambula gwe agitaze naddala gwe ava ku airport sijja kubajjukiza bankuba kyeyo mojje mutuwe ku kathente naye nga batuwaddeko mwe bali nnyo mwe balire ddala atakumira mpeera abankumire abanjagalire musule bulungi mbagala nnyo mweraba. Kyokutta obuwumba tuutu obwavu obusiiwuufu oli buteeka ku mwana w'omugagga yakulira mu geeti. Ono mwana wa mugagga yakulira mu geeti tamanyi nnaku tiyakulirako mu musiri tamanyi na bwavu kyeki tamanyi mbeera mbi kati omuleetako obusiiwuufu bwo mbu yasaze enviiri olw'okubanga talina ssente. Gwe bokisa obubokisa Derrick gy'ayambala mukwano gw'osobola n'ogiramuza ekuliisa wiiki sizongeezi gwe mwezi mulamba bokisa obubokisa gy'ayambala wano si kweyogeza naye kwendo up. Abasajja bakyasinza okulabika obulungi wano n'okwambala obulungi. Derrick is number one. He's number one. Era mwewogena ku comment sections wansi oba olaba smartness, bro, you're very smart, bro, I like your style, bichi. He's one of the most handsome guys abantu abakyasinza okwambala smartest, you know. Tamala gakola video nga teyetegese kizibu takwatangako bwo kamera wala isinga gwe kasiwukirawo ku obumonde gwe bwamira ngamba gwe wobo ate bede wobo yagala ngokuvuma omuntu soko kwatenga ku kamera kakala isi bu technophone wobo okozesa ngo ovuma abantu eyo level twagivaako fite tukyakwata ezo